Ngenda okusooka okutangaazamu ku nsonga y'abampuuga. It's not about baganda bannaffe. It's all about abantu ffenna bwe tutyo. Buli bwenkwe mbaala saagala nnyo tubuteeke ku ggwanga lya muntu. Wabula mbeera njagala nnyo tubuteeke ku muntu. Kubanga era abantu bangi nnyo abatera okukozesa enjogera egamba abasiraamu batujju. Obutujju ndowooza obukyasinza okukolebwa bwe bwakolebwa ku Kristo Yesu. Abaabumukolako tebaali basiraamu. So ekyo kibeera kikula kya muntu. Abaganda bali bankwe. Olukwa olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno, lero ndowooza Yuda lwe yalyamu Yesu. Teyali mu bika by'Abaganda era teyali Muganda. Okwegaana okukyasinze mu byafaayo by'ensi eno, ndowooza kwe kwa Peetero lwe yeegaana Yesu mu kiro eky'obuzibu nga n'enkoko tennakookolima. Peetero teyali Muganda. Na bwe kityo, abantu abamu bagezaako nnyo okukolera eby'ekijjega mu ddiba lyaffe erya Buganda n'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda beerwanyisa oba Abaganda bali bankwe. Ekyo kibeera kikula kya muntu ye nga omuntu. Tetwagala kyapulayinga ku ggwanga lyaffe kubanga n'abamu Baganda b'amannya nga ne bw'obabuuza batuulanyizeeyo bajjajjaabwe basatu emabega nga tebayinza kubategeera nga bajja mu Buganda oba ekibafuula Abaganda emabega bw'atunulayo alabayo kijja kya jjajjaawe yekka azaala taata we. Kakati oyo tetuyinza muyimirirako okujaajinga eggwanga eddamba ng'Obuganda kubanga naye ekigendererwa kye kiyinza okuba eky'okuvumiriza Obuganda n'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda bali bankwe. Kankubuulireyo ekintu ekirala. Bw'oba oyagala okumanya Omuganda omutuufu y'ani, tunuulira nze. Omuganda aswala. Omuganda aswalira. Omuganda abeera n'ensa gye tuyita integrity. Omuganda tewaliiyo muwendo gwa ssente guyinza munaabuulamu nsa. Era bw'olaba omuntu anaabuuka ensa olw'essente, bw'olaba omuntu ataswala olw'essente, bw'olaba omuntu aggwamu olw'essente, oyo ebiseera ebisinga tabeera Muganda. Na bwe kityo situyinza kutunuulira abantu nga Babwanika, abantu nga Bampuuga ne tugamba nti lwaki Abaganda muli bali bankwe. Muganda wange, abo bantu ssekinnoomu ababikola ku lwabwe ate nga situmanyi oba Baganda ddala ddala singa tutandika okupima emisaayi gyabwe okuddayo emabega. Ekyokuggulawo ekibiina, eyo si ensonga. Bwe baba nga bagguddewo ekibiina era nabalabyeko essoloti eyo nga babambazza kisolotondya, naye kikulu ekibiina kizze kukola ki? Kuba kibi nnyo okuggulawo ekibiina ku opposition naye nga tekizze kulwanyisa Museveni, nga kizze kulwanyisa opposition era still. Kakati ekibiina ekizze okulwanyisa opposition kitegeeza obeera akigguddewo abeera Museveni kubanga gavumenti yerina okulwanyisa opposition. Njagala weetegereze ekibiina kino activist zaakyo bonna we baakatambulirako n'ebigambo ebyakafulumayo, nkootingiremu ebigambo bye bayita Museveni era nkootingiremu ekigambo agende. Then bw'omala onkootingira ekigambo omukulembeze atalina nsa, twakoowa ebibowabowa ku opposition. Mu bufunze kya nnaku nnyo okujja okutereeza opposition n'amaanyi go n'obudde ng'ozze kutereeza opposition. Ne gino emyaka 5 tugifiirwe era tufugibwe obumbula olw'okuba tuli mu kutereeza opposition. Bakizudde nti amaanyi mangi nnyo g'osobola okuteekamu okusobola okutereeza opposition. Lwaki siga emaanyi ge baba bateekamu okuggyawo Nakyemalira Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni? Kubanga bw'oba kansokezeewo wano biweegaana. Notice and get your agenda come out.
Monsonyweko. Bw'oba zenttani y'ebikompolero ng'okakasa bisobola okukuba opposition. Lwaki si by'ebikompola bye bimu by'obeera okozesa okukasukira gavumenti? Kakati bw'ojja okulwana opposition ate nga naawe ogamba nti oli wa opposition, meaning oba n'akakwate ku gavumenti. Ffe kyogamba twanyiiza ki Mpuuga okusinga Museveni kyanyiiza bannayuganda? Zino si ntalo zaffe za buntu, luno lutalo lwa ggwanga, era abalina entalo zaabwe ez'obuntu balizireeta mu Uganda empya, oba tulitabaganira mu Uganda empya. Wabula kyannaku nnyo nti Bwanika bw'akwata akazindaala atuuka okuva ku ffulo nga tayogedde ku kigambo agende, nga talaze bunafu bwa Museveni na lwaki bannayuganda twalyetaaze okumuggyawo, nga ye alaba nti twalyetaaze kuggyawo Kyagulanyi ku opposition. Were we contented on opposition side? Nga Kyagulanyi bwe yajja yayonoona opposition, nga Mpuuga bwe yaliwo sukaali twanywanga wa bwereere. Era ntera n'okubawulira abantu abagamba muwe Besigye ekitiibwa okuumira opposition emyaka emu nga sukaali tunywa wa bwereere. Kiki twalina nga banna opposition? Ekyo Kyagulanyi kye yatuggyako. Abantu tebaasibwanga, enguudo twatambuliranga ku z'Ebulaaya ng'ono Kyagulanyi azzaayo ky'ezzanjo kye. Gavumenti yawanga abaana baffe ebyetaagisa ku ssomero abasomera mu UPE nga Kyagulanyi bwazze abisaanyizzaawo. Abaana baffe bwe baamalanga okusoma baafunanga emirimu, kubanga oluyimba lwani akusindisa terutandikidde ku mulembe gwa Kyagulanyi nga wa opposition. Era abaana baffe baamalanga okusoma tebaatunulanga mu mpapula zaabwe na buyigirize bwabwe. Yonna gye bagendanga okusaba emirimu baababuuzanga ani akusindise. Kakati omuntu bw'agamba nti Kyagulanyi ayonoonye opposition, kiki twalina kyayonoonye? That is the main question. Kiki twalina kyayonoonye nga ku mulembe gwa Besigye nga yuwa opposition, oba ku mulembe gwa Bampuuga nga beba opposition nga ne sukaali yatuukako ku mutwalo gwa ssente? Ngamba nti Dr. Kizza Besigye ne Bampuuga baali balungi ku opposition eno Kyagulanyi gyayonoonye, ng'otubuulira n'ebirungi bye twajja mu opposition zaabwe bye tutakyafuna okuva Kyagulanyi lwe yakola ki? Lwe yajja. In that obwetaavu bwa munnayuganda leero bwali badde ku Museveni akole ki? Agende. So sigundi va ku opposition, kubanga ne bw'anaavaako ng'omulabe Museveni akyaliwo, era tugenda kuba tusigadde tufugibwa obumbula. Tewaliyo bukulembeze bwa kkomera bulungi as long as oli mu kkomera. Sisobola kuyita bukulembeze bwa Kyagulanyi ku opposition obulungi kubanze simulondangako kubeera ku opposition. Obukulembeze bwa Kyagulanyi obulungi mbwetaaga mu gavumenti, mwe mubeera mutya contented ku opposition ebbanga lino lyonna. Nti simanya twonoonye opposition, twaleeta ebisejja ku opposition, twaleeta abakulembeze abatali bakulembeze ku opposition. Oli n'atuuka n'okugamba bwe mubanga mulonda abantu be mulina gye munaaloopa. Bwe bibanga byakulonda abantu be tulina gye tunaaloopa, ffe tulonda abakulembeze baakuloopa. Ffe tulonda abakulembeze baakutuweereza, si bakulembeze baakuloopa. Era bwe kiba nga tulonda baakuloopa, ono gwe tulonze amanyi nti tujja muloopa wali tazzenga emisango, kubanga amanyi tulina gye tujja muloopa. Anaatuweereza bulungi era anaakola ebyo ebimugyamu olw'okuba amanyi tulina gye tujja okumuloopa. Bannange, situlonda bakulembeze baakuloopa, wabula tulonda abakulembeze ab'okutuweereza. And the main issue today yakujjawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni, ffenna bannayuganda lwe luyimba lwe tuyimba, kyokka ate bannaffe bo oluyimba lwe bayimba lwakujja Bobi Wine ku opposition. Kyesimanyi tuddemu tufune kalembereza, kubanga bwe bakwata ennyindo waakiryossiza mumwa. Kakati mbooza Kyagulanyi okuva lwe yajja baatukwata ennyindo n'omumwa wa lwe byabeera yaddeko.
Era bwe bibanga byali yaddeko then ate mmwe Museveni mwatugambiranga kinti mubiruli. Kubanga ekizibu kyammwe kirabika kyali kyakubeera ku opposition. Bw'aba Kyagulanyi mubi ng'era essaawa eno efocus then ate luli mwatugambiranga kinti Museveni mubi ng'olwedde mmwe mwali ku opposition nga mugitereezezza. Era nga opposition yali okke. Opposition okubeera okke kwe kubanga mmwe mulengerayo gye baliira. Era kwe kubanga nammwe musobola osoloobya ku mukono ne mulyako. Naye ng'abaana baffe bakyasomera mu miti, nga bakyasomera mu bigere, nga ne bamala okusoma abasomedde mu bugubi tebafuna mirimu. Of recently nendaba Museveni nga sinkanya abaana b'essomero abatayambadde na ngatto, naye nga kyeyalaba okubasuubiza si bya nsoma birungi, si oba buugi ku ssomero, si butabo, naye nga yabasuubiza ekintu kimu, ngenda baweereza ente 2 musale mulye. Abasinga kye baagala kitegeera. So njagala okutegeeza bannayuganda mwenna ddembe ly'abampuuga okukola ekibiina ku opposition naye nga kizze kulwanyisa ani, era mu bigambo byakyo gwe owulira kirwanyisa ki era kirwanyisa ani. Ekibiina ekyo bwebanga Buganda erina emikutu gy'amawulire nti CBS 88/8 ne 89/2 ne BBS Terefina, olowooza NRM bwebeera Buganda eno DA ey'abampuuga si CBS? Ekirala kye nayagadde mu kyo jeno nga tonagenda maaso the same thing ekiriwo mu layini eyo yennyini mbadde neebuuzaako kano saaga tukaleke katambule nakini ku kibiina. Olowooza lwaki buli muntu gw'olaba nti no talina kyazzaako naye mwennyini yeevaako n'agamba ayagala bukulembeze? Kugeza nga Moses Ali yaggyeyo empapa ensi ne yeewuunya naye ali agenda bateeseza ki? Nono gwe twayitanga maama Rebecca Kadaga naye yaziggyeyo neebuuza eggwanga lya Uganda nti no twali miti emito kisobola okuzimba ensi. Awo nawo tugenda kutuukawo. Ekirala kye nayagadde mu ky'abampuuga okukola ekibiina kyabwe, bwe nali omuto maama yaŋŋamba ng'olimanya ensonga lwaki nkukubanga naawe omaze kuzaala baana babo. Kyekiseera nga bba batakulemberekeka nabo beekulemberemu bamanye obuzito obuli mu bukulembeze. Kubanga ebbanga lyonna abantu abo n'akabinja kaabwe kabadde ng'ogwabwe gwa kutulaga bubi bw'abakulembeze ku opposition. Era buli okulonda lwe kubeera kutuuka abantu abo batandikawo entalo mu bibiina mwe babadde nga bali. Okulonda kwa 2011 wabiraba bye baatandikawo. Okulonda kwa 2016 walaba bye baakyankalana nabo. Kulonda kwa 2021 walaba bye baakyankalana nabo. Nti bo eva buli we tuba tugenda mu kulonda banoonya ensonga ebaawula ne bannaabwe bagende ku mugendo omulala. Abantu be bamu abali mu kuwaana Besigye olunaku olwaleero. Mu bigambo bya Bedi Bwanika yennyini yatugamba nti ekizibu kya Uganda bakiyita Buganda eyo gyatuwaanira mbu tetussaamu kitiibwa. Ne Dokita Kiiza Besigye olwo baagala okwegatta ku mbabazi eyali avudde n'ebisawo bya ssente ebingi mu State House. Bo bennyini ne batugamba nti ono gwe tuleese yamanye ennyo Yoweri Kaguta Museveni era amanyi ew'okumukwata. Naye nga teweerabira nti be bantu be bamu baali baatugamba nti Besigye be bamu ne Museveni kubanga yakolerako mu gavumenti ya Museveni. Ne weesanga ate ono eyavudde mu gavumenti ya Museveni ekiro ekyeggulo batugambye nti yagenda okutwala Museveni. Abange leero mbabaza ali ludda wa? Ku mbaga ya muwala waani yali omugenyi omukulu. Era abaamutembeeta kibaleka wa? Era bakyatugamba ki? Ebigambo byabwe bikyakiikirira enkyukakyuka? Oba bo eva banoonyanga we baliira? Y'ensonga lwaki ono nnyindo tali nsaayire kakembo mbwa tekama.
Yavaayo n'akola statement n'agamba nti Museveni wakugoba bugobi bw'omukwata n'omusuuzaako ky'omusuuzizza ng'okuunyuula mu bufunze n'empuuga yamugoba n'amusuuzaako ky'amusuuza. Tetubalonda kubaako kye batuyamba. Situbalonda kukyusa mbeera wabula tubalonda kubakyusiza bo mbeera. Kubanga miliyoni 5 bwe kibanga bw'oba omugoba n'omusuuzaako ky'omusuuza, mbuulira constituency yo oba Uganda ennamba ziyinza kuyamba ki? Situtunuulira miliyoni 5 bino nti wabibba wakaliza nnyo eggwanika ly'eggwanga. Naye miliyoni 5 ze zaali zisaana okusuula emmeeme ezitasobola na kujuna constituency. Era bw'oba wazibba kujuna constituency wagijunawa? Na bwe kityo nga bwe bazimba His Excellency Kyagulanyi Robert, kati kye kiseera batuproving omupiira guli mu ngalo zaabwe oba ddala kituufu be bamuzimba. Kubanga tosobola kuzimbira nga gwe tosobola kwezimba. Nti Mukoomubumbi anywera mu luggya ate tekisoboka Mukoomubumbi okubanga anywera mu lujjo. Mukoomubumbi alina okusinga akasuwa akalungi kubanga kampani ya Mercedes Benz toyinza kusanga nga mukazi wa kampani ya Mercedes Benz ate ye avuga kagaali nga takavugisa kwagala naye nga akavugisa mbeera ya nnaku. Kati kye kiseera batulageko nti ddala kituufu be bazimba Kyagulanyi omupiira gubali mu ngalo, naye nga kyensinga okwebaza ku His Excellency Bobi Wine muzimu ku achievement zaffe twasobola okujja amayanzi mu nzige era tusobodde okujja emiguya mu mamba. Emiguya gifaanana emmamba naye nga bwe weetegereza enkaliriza omuguya gubeera muguya n'emmamba ebeera mmamba. Excellence Kyagulanyi Robert Sentamu webale kujja, webale kutuzibula maaso, webale kutulengeza abantu bano ne agenda yaabwe entuufu yali ki? Nti His Excellency nga bwe yagamba nti bano si ba opposition wabula ba opposition. Ndiirawa nfunirawa kyekiseera batulageko nti ddala kituufu be bazimba Kyagulanyi omupiira gubali mu 5 leero ssebo. Okay, neyaza sebo neyazeke anatisa kikoze bulungi ogamba boba bagala kusuuza busuuze mu muntu kuzimba ya ku Uganda. Naye kale katubasabiri tulabe kye bazaako era amaso ku lutimbe kabina ku ddongo n'alabire tulabe nga bakunakulembera mu kibiina kyabwe. Ekyokubiri tugendeko tukulekanaze ku omugenzi mufuti ne bagana omusalira musiramu munnaabwe. Kama ebyo obufuzi kyali kitegeeza ki gwenga omusajja omusiraamu kyakulekawo? Siri mukugu nnyo mu nsonga z'eddiini, naye ebyobufuzi singa ova ku nsi nga tobitereezezza n'omulambo gwe gugenda kubeera affected. Naddala nga walina omukisa ogutereeza ensonga. Mukadde waffe nsooka okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nsaba ow'ekitiibwa Allah amusonyiwe ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya. Naye Sheikh Kasule Ndirangwa yayimirira n'agamba nti obukulembeze buva wa Katonda era tusabire Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga Allah bw'aliba batuusizza ekiseera ekimutwala alimutwala. Meaning nti buli ekibaawo mu nsi kiba kiteeketeeke ow'ekitiibwa Allah ng'aba yakiteekateeka dda n'obutasaalira Ndirangwa tukitwale nti ow'ekitiibwa Allah yali yakiteekateeka nga tajja kusaalirwa. Essebo saagala kusukka waawo. Okay, nga tunmaliriza twogereko ku mbeera egenda maaso mu ggwanga okulaba nti badde tulowooza nti omanye guno omulembe gwalabisizza nti abali abagezi ennyo ate bambi balinga abasirusiru ennyo. Dali ndowooza okugeza nti omukyala gwe bayita Alitwa Rebecca Kadaga omukyala yali mugezi nnyo mu parliament, very brilliant lady. Connected ng'ekigambo kye yagambako n'omuzeeyi n'amugamba sebo singa teyalinze togikwatako singa toliiwo, so olina okuneebaza ndi w'amaanyi nnyo kyadda kyazzeeyo from the nominations yetaaga entebe ya Busoga akomye nga member of parliament.
owokubiri gutolaba nti ono gwaita first second prime minister Moses Ali omusajja n'okussa obussa agamba munjazikeko ku muka gwammwe nsobole okussa okubaawo naye bamuwadde forms yali yazikuteesegedde nakutte forms za nominations twebuuza kiki ekiri mu kibiina kya NRM teri mijiji mito egirowooza nti no NRM kibiina wabula bazadde bali mu kweddiŋŋanamu ng'omuganda byalogera nti no addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto banoonya mukkuto tebanaba kukkuta Ssaabakazadalukako nsooka okusaasira bakadde baffe abo first prime minister ne second prime minister aba Museveni saaba eggwanga Mukama abasaasire naye ebiseera ebisinga buli lwolwa mu ofiisi ofuuka ofiisi otuuka time n'olemala nga tokyasobola kwerabirira n'ofuuka ofiisi ne balinya ku ggwe yes kakati ekibonyaabonya bano era balina otugulumiza ennyo bannayuganda maama alitwala kadaaga n'atuuka okulwala nga wuli atayagala kuva mu ofiisi Moses Ali Jeno n'atuuka okulwala nga naye yennyini takyeyinza naye ng'awulira asobola okuyinza constituency namba nga tayagala kuva mu ofiisi because bamaze ebbanga ddene nga balabirirwa bannayuganda era balabye bwe kibeera ekyebbeeyi bamanyi bwe kibeera ekyebbeeyi munnayuganda okusobola okwerabirira kakati bo bamaze ekiseera nga okuva ku mafuta g'emmotoka okuva ku bakozi baawaka okuva ku masannyalaze okuva ku mmere balabirire tebakyasobola kwerabirira ne ssente zonna ze bakoze wakati mu kulabirirwa balaba nga tebakyasobola kwerabirira era njagala bakubire bannayuganda obugalo obw'amaanyi ennyo abasobodde okwerabirira wakati mu sisitimu yaabwe embi kubanga bo batidde okuddayo okwerabirira though ku kyokulwadde bwabwe njagala bannayuganda ensonga eno tugitakolinge n'obwegendereza obungi abantu abo baliko abantu era y'ensonga lwaki ne Museveni tababulizaayo meaning Kadaaga bw'oba omwogerako togoba abantu baalina okutwegattako kuba balina kyetusinga okwetaaga oba kyetusinga okwegomba ebimu ku byo emirandira mu wakati mu kutwala obukulembeze babeera abantu abo baalina tubeetaaga wayogedde ku kya Kadaaga lwe yagamba nti tabanze singa wadda lwaki tulo oba Kadaaga yayambako Museveni okudda bannayuganda mmwe mwayambako Museveni okudda Kadaaga yahoodinga paalamenti eyo amagye ne gayiibwa ng'alinda mmwe temwajja yali munafu nnyo wakati nga paalamenti ewambiddwa okulemererwa okuyisa etteeka eryo kubanga nammwe be yali alinze bagenda mu nnimiro zammwe oba mwabirengerera ku TV so obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga lyammwe si bwa muntu yenna alina position wabula omuntu yenna alina position asobola okuyisa ekyoso oba okukeereyaako ng'abalinze wabula wakati mu kubalinda singa mulwayo aba naye takyalina kyakukola ki tukkirize nti bannayuganda ffe tuwaddeyo eggwanga lyaffe oba ffe twawaayo eggwanga lyaffe kubanga amagye ago ge baayiwa ku buli rawunda abawutu tebaagayirira babaka ba paalamenti baali bagayiridde mmwe bannayuganda meaning Museveni amanyi obulambe bwammwe bannayuganda era amanyi amaanyi gammwe bannayuganda naye ate kyannaku nti mmwe temumanyi maanyi gammwe nga bannayuganda ekya Moses Ali Museveni oyo alina ensonga lwaki akoomiddewo Moses Ali mu position mwali si lwakuba nti alina kyasobola okuyambako okuweereza eggwanga kuba Museveni takyalonda baweereza naye amukuumirako bali bantu baalina okategedde abantu baalina nti bw'omugobo oba togobye ye oba ogobye region ki namba that's why ngambye ensonga ezimu tulina zitakolinganga nga tukozesa logic mungi ono n'okulaga abantu be nti jeno waffe ono tujja muyita na waffe ensonga lwaki ali bw'atyo oli lwa nsonga oli engeri yokka ey'okwegobako Moses Ali
nga amaze kumutta era n'amuwa ne state funeral ennungi, then abantu abakkiririza mu Moses Ali ne benga Museveni akumye bulungi jeno waffe ne mukufa abaddewo, but yenna addayo ng'azinira ku ntolizaani za Museveni kubanga bazadde mu buli region. Amaka gaffe bagatezeeteze bawala baabwe. Abantu abo tulina n'okubalaga nti ekinyola Moses Ali obulago ojja kwesanga era singa na just ojja kwesanga nga kiviira ddala wano. Abaana abamujeja kiryoke kubange omukadde kankiyita ekita ekitava ku ssengejjero Wankindo baalugera nti waliwo omukadde watuuka n'afuuka mwana muto ng'ate kyakukola ki kyakuzannyisa ky'abaana. Naye njagala nnyo abantu abo mubalage kyekyafuula omuntu waabwe gwe baagala atyo Museveni. Ate omuntu anaalwanyisa Museveni sooka oyige tricks za Museveni. Lwaki Museveni akyakuumye onassanga ekinyonyi, meaning aliko abantu baamuleetera. Abantu bano baamuleetera nange nnyinza okukola ki okubeetaaga wakati ne mukubalaga nti jeno waffe gyali ate be baamutega olumba olumunyolanga ffaani. Kadaaga ebusoga awo aliko abantu bano abakadaaga wakati olina nabo okubeetaaga okutwegattako kubanga kituufu maanyi g'abantu si atwala ekka obuyinza naye ate gye emirandira egitwala obuyinza. Yensonga lwaki ne Museveni bwamulema ng'anoonyaamu maanyi g'abantu era n'akozesa amaanyi g'abantu okugamba nti babbye obululu bwa Simwogerere n'ayingira mu nsiko. Mu byonna by'okola amaanyi g'abantu makulu nnyo ate buli region erimu bakabaka baayo oba bannaggwano baawo. Enjogera yaabwe ku bo olina making sure nti esika abantu b'omu region eyo okutwegattako. Abantu b'engulu bangi tubeetaaga, abantu b'ebusoga bangi tubeetaaga. Kakati omuntu bw'ajja ku kyalo ba investor asooka kumanya Chairman yani. Naye nga kyensinga okukakasa abakulu abo bategedde obuzibu obuli mu kwerabirira. Si kyangu yadde n'akatono okwerabirira. Era bannayuganda abeerabiridde lino ebbanga b'amaanyi nnyo. Mbagazi yafuluma NRM mu kiwaani katugambe yali mutuufu wadde teyali mutuufu ng'alina ssente nnyingi yalemererwa okwerabirira mu mwaka gumu n'adduka n'addayo. Kati awo baweera bannayuganda abeerabirira. Era gwe munnayuganda omuntu oyo gwe boosi we. Weewoba oyo kyakasooli osobodde okwerabirira ebbanga. Bo baalemwa okwerabirira kyokka ate nga era batya okwerabirira. Kadaaga yali yagadde owummula naye akyayagala obujjanjabi obw'obwereere n'okumulabirira. Akyayagala omusaala ogw'obwereere yeba Moses Ali type. Kintu kwerabirira mukiwe ku kitiibwa. Essebo mukama wange. Thank you very much Sebo Jeno webali nnyo dakiika zo tuwadde tibyoyitamu bingi era bannayuganda wherever you are. Jeno nsaba abagenda abatuliza n'abatulaba bateeke ku namba ey'essimu wansi awo bakubireko Jeno wange musajja bato oyo abasajja batali ku mawanga yali batulano nga twayamu ensonga zino ezizimba essaffe Uganda. Saba mukubireko mu muyeza abaddewo abaddeko mu Kosefu naye